byonna byakutteko birungi naye agriculture eno ebyobulimi twabirekanye emabega era kirungi abijjeeya byogeddeko twagala biteekamu amaanyi essira tulabe nti biyamba abantu baffe naye nze ng'omubaka nabadde kyandinkoze bulungi nnyo singa ayogedde ku bya sayansi kubanga bino byonna amasanyalazi irrigation gyayogerako agriculture biki byonna twetaaga amagezi bw'oba tolina amagezi agakola ebintu ebyo abalala bajja kujja babikole mu magezi gaabwe birimo otuyamba singa abeera ndi tagenda kugoba oba kuyimiriza abali b'enguzi enguzi kugamba naagirwanyisa n'omumwa kwogera bwogezi enguzi ejja kweyongera nga ya mugaso nnyo eri abo abali mu maofiisi ago amanene. Kati bwagamba nti ba investor bagamba nti abakozi ba gavumenti babasaba enguzi ba investor abo be balina okutuyamba okukola ki okukwata abakozi ba gavumenti be balina okutuyamba naye ba investor bo bagamba nti tuyambe tumukwate bati naye ezo ssente omukulembeze zayagala okuteeka mu unity tumwegayiridde bazitwongere mu budget mu kifo ky'okuteekawo unity endala kubanga ffe amaanyi matono ssente tuzeetaaga. It is only my prayer that all these issues we talked about are implemented and we see that we achieve what we are really speaking, but it doesn't end at just a speech of raising the hopes high, but we want to see the outcomes coming out real. Ensi yonna ebadde ku bunkenke olwa okuwamba abaana, okuwamba abawala, okuwamba abasajja, okuwamba buli omu yenna nga basaba ssente. Katusabe nti security organization zaffe iso amagye buli kimu kyonna gajja kubirekera ku stopping ebintu ebyo. Ekizibu kibadde ba ADF betwaluga kubanga bali bagezaako okutabula ensi ne tubalemesa bagezaako kulumba Uganda ne tubakuba kati ne baddukira abatono ne baddukira mu bibuga abatandika okutta abantu abasinga 9 twabakutte abalina akakwate n'ebyo byokutta abakolagana abetulowooleza nti baalimu bana bafudde n'olwekyo kiraga nti ensonga zigenda kuteerera nga wabuulidde ate